n'abakyala aba press tubeebaza nnyo okuba nti mukwatiridde industry eno. Ffe wano nno batuyita National Culture Forum, the apex board of all associations and federations in the creative sector, mu music, mu film, byonna mu creative sector. Tuli wano ne representative UNCC vice chairperson Fina Masanyalaze, tuliwo ne Uganda Police. Kubeera nti tugenda okubannyonnyola ebyabadde mu festive season, ffe omulimu gwaffe kulaba nti ebintu bitambula bulungi. Tulina abakulu be twayise bangi era babaddewo. Twayise Uganda National Musicians Federation UNMF ne tebaddewo na representative. Twayise UMA tebaddewo ne representative. President of Journalists Association EJAU, Entertainment Journalists. Twayise Federation of Service Providers abawa abantu ebintu ebyokutunda mu bivulu. General Secretary National Council of Sports bebatwa venues zitera okugendamu tuyimbira nnyo mu bisaawo omwo. Tuyise Uganda Police represented, Executive Director UNCC. Feno tuze kubannyonnyola ebyabaddewo kyetwandise nga postmortem, ate twagala kubeera nga tulina ne a way forward ku bintu ebibaddewo festive season wegweredde. Muwulidde eggaali nno zamuzimanya abasinga oba gangs ezibadde mu kibuga. Mwalabye entalo ezibaddewo between Alien Skin, between Palaso, mulabye obukyakala n'obubaddewo abantu abakuba bannaabwe. Ffe nno tuvuddeyo kubanga eno industry ffe tunogirwanirira okuba nti ebeerawo. Abantu abalumiziddwa nga bali mu nkuuka, abantu abalumiziddwa nga bali mu mpere, abantu abalumiziddwa nga bali mu maka gaabwe, twagala ebyo bikome okuva olwaleero. Era mu kyo tutudde n'aba stakeholders aba industry, ba promoters, abayimbi, ne tutuula ne abatunda ebintu mu bivulu, ne tutuula ne ba bouncers abakuuma abayimbi n'abakuuma n'ebintu by'abantu, era ne twogera n'abakulu abapoliisi abatuwa security okulaba nti ekintu kino tekiddamu. Ffe twagala kuwera ekintu kye bayita eggaali mu show, twagala kuwera insanity oba empisa embi mu bivulu, kubanga abantu ababonaabona mu bivulu oluusi babe tebagenze kubonaabona, baba bagenze kunyumirwa ebivaamu ne biba bibi. So resolutions zetukoze si nnyingi nnyo, nga twagala bagamba gangism oba okuŋŋaanya eggaali okuva olwaleero tugenda kijjirawo ddala. Mukulu batambuze badde njagala osoma resolutions zetutuuseeko okuba nti meeting ene badde very official and they have to know. Thank you, Chair. Members of the press. Tusuubira nti ba stakeholders ababaddewo wane abamu be bahayaringa be bawa emirimu ba performers, kubanga bwebeera promoter ng'ate organization ye ebaddewo wano ne tusalawo nti ba performers bano ababiri tetugenda kubawa mirimu. As a promoter, your association has agreed. We expect that you will implement. Number 2, ba venue owners, service providers bano beba wa stage, sound n'ebirala nabo webali. Palaso baje mu organization, ba members of organization yono okwayaringa sound, stage and so on, tebajja kumuwa kubanga bajja kumugamba nti twasalawo nti tetujja kusupportinga okumala emyezi 6. So kyetutandise kuboola abantu abakola ebibi babeere nga batereera, and the enforcement egenda kusinzira ku all of us to succeed, and I know it will succeed. Yes, Abed. Abanya babita Abed, Mr. Lucha Muganda. Ekibuuzo kirungi. Mu mbateeka oba mu bulamu bwe tulimu waliwo kye bayita law and logic. Abali awo ku mawulire waliwo ayinza okugamba nti ebintu ebyabaddewo ku wiikendi byabaddemu omuyimbi Juliana ng'alwana, oba ku butambi bwe mulina bwe musaasaanyiza bwe mulabye entalo zaabaddewo ku baani. Kitusookeraku ddala kubanga tuba twagala okuyamba industry, tuyambe industry nga twogera amazima. Abalwanye balwanidde kikisooka. Mwasoose ne mulaba abantu abageze ku stage ne balumba omuntu ku stage.
ne muddamu ne mulaba abantu abali mu nkuuka bavudde ku stage ne bagwa mu bantu, ne muddamu ne mulaba abantu nga bakuba ebintu by'omuntu mu maka ge. Saagala kwewa buyinza bungi, njagala mbabuuza ekibuuzo, bw'oba olaba wabaddewo ku Irene Namubiru mu ebyo ebintu, oba wabaddewo ko ku Ssebatta alwana, tukikole logically tutereze industry eno. Tukimanye nti abayimbi bayinza okuba nga si ye muyimbi yakikoze, naye ng'eggaali gy'atambula naye yakoze ekintu ekyo. Tutereze industry. Abantu abatulaba bagenda tukyawa, abatulaba batuyamba buyambi tutulaba, abatulaba buli balaba nga waliwo ekitali kituufu bagenda tuvaako. Katutandike olwaleero tukole kigenda okuyamba industry. Marvin, sorry. Kiringa bwe nzita omuntu olwaleero ng'ate so yange ya 25. Bwe nzita omuntu balinda kummale okuntwala mu kooti, balinda kummale okusavinga ekibonerezo kyange, oba balinda kunkola essowo yange. At the end of the day, this problem has happened. Buli kibuuzo kijja eri obukulembeze bwa industry. Fiina ono yajja n'ayogera ku bantu abali bayimba nga ebigambo byakozesa si bituufu. Bwe yabayita okujja mu meeting basooka ne bagaana, ne bavoola obukulembeze bwa industry. Nenga njagala mbagambe kino nno kikyaliwo jja singa okusaaga. Egaali zigenda kutandika zitwale kamera zammwe zonna. Egaali zigenda kuba baganda bammwe. Ze nno gye mbeera, egaali gye nzirabira. Njagala mbagamba amazima amatuufu. If we do not take a step and if we don't become bold, ogamba nti bannaaye oba ekikyamu kiri wano tukitereeze, ekikyamu tekirivaawo. Njagala mbagambe eno industry esingako nze, esingako abagisookawo, kubanga industry ya music wa Uganda okutereera yeetaaga mu sanity. Tukkirize oba waliwo bookings oba waliwo ki, tutereeze industry eno. Yes. Ekivulu kigenda mbeera ekya Palaso nga musanvu kakuddemu olukiiko olwo olubadde ne buli stakeholder kubaddeko promoter wali twayise National Council of Sports because of the venues tuyise ne police. Kati owa venue wanafuna resolutions, nowa police nafuna blacklist, nowa ne promoter nga nabo bafunye resolution. Era kyabuuza ekibuuzo ekyo buli omu agenda implementing a resolution ya akole actions with resolutions. Mbasaba bwenti fefe nyini bakita self regulation, fefe nyini twekozeemu omulimu gaki nga industry batuyita mubiki kino kintu kyafiina si kya ragadi si kya batamuzi si kya naye kya industry. Fe twakafuna complex ku email ya National Culture Forum okuva ebweru UK, US nga bagamba what the hell is happening in Uganda. Mwamena mwalaba obutanga. So n'akakiiko akatwala association of federations bizimu actions etukoze kati kiri eri promoter balina resolution ya actually kirungi bwe basoose n'okukola resolutions. Venue owners babaddewo mu lukiiko, police erina ebintu byayo egenda kukola on appropriate time, egenda kukola statement yayo naye nga ffe soose netuwa obuvunaanyizibwa tunoonye ba complainants bo batandika omulimu gwabwe. Yes, Caleb. Njagala bagamba bino tebiri personal. This is a paper that introduced everyone to come here. Lwaki fe police tusinga obunene ne police yasoose wano. Lwaki ministry etwala creative sector, creative industry egamba UNCC, NCF mubeeraawo twagala mutulage kyemuyinza okukola. Bapromota bakuŋŋaana ne bajja wano ne tuyita UMA nejja wano ne tuyita federation ku lupapula luno netejja wano, fe tujja genda maaso na industry. Njagala bagamba bino tebiri personal, bino bya industry, bino bya Uganda. That is why buli kyolabangako ekigambo national kiweemu akadde. Kino njagala kitegeeza abatulaba eyo bw'olaba ng'ekigambo nga kiriko national kimanye nti nsi yonna. Njagala bagamba Uganda Police bw'ebanga etudde awantu negamba nti tojja kukola kivvulu, promoter gwe ne muliranga ekivvulu tebajja kuwa permit. Kino kye tugamba si kuwalana muntu. Njagala mbagambe nti mmwe abatannalabako waliwo abantu abali mu nkuuka abamenyeka emikono n'amagulu, ababbibwako essimu n'abakola ki bonna bakomplaininze ne poliisi yeegamba
abakulembeze baba creative bano lwaki temuvaayo okukola mulimu gwammwe omulimu gwaffe gwe tukola tugamba nti tukwegalidde tojja n'eggaali bannaye abakyalina eggaali nga tennakola buzibu bonna muziveeko obuzibu mugenda okufuna buli bwe buti babagambye muleete abantu bana ekisingako ku bantu abana babeere bawagizibu basasule bayingire show naye banga bagenda kutambulirako kijja kukwasa banemuuliza amateeka nga bwe gatambula bino sibiri personal betwayise tubayise abataze tebazze omulimu gugenda mu maaso mwami wange alipoza okwogerezaako waliwo ekigambibwa era nawe obadde olina omumulu ku nnyumba yeeyo hajje kukwapalasa how is that ekibuuzo ekikidde mu bulungi kankikuddiremu obadde wemulukunya ku nnyumba yo eyayonooneddwa wekiba kikulu hajje kwabadde apangisa kati njagala kimaking a very clear olwo oluguudo abantu abo kwe babeera bonna baluyita ragadi ennyumba si yange njagala mumpulire bulungi naye nze awo wenkola ki wembeera awo waka wembeera mbaddeyo emyaka 3 ng'ekyo ekitundu kye tubeeramu bakiyita kizungu tekibeerangamu yadde akasuka akayinja naye njagala nkubulire waliwo abalina puresha abalina diabetes abasolamu ekyo ekitundu nga bokulaba bulabi abantu abakasuka amayinja just imagine kati kambabulire ekintu kimwe kiruma abakoze ekikolwa ekyokumenyamenya ennyumba n'okukuba emmotoka za alien skin n'abadde bakumako omuliro babadde bagenda okukola ekintu ekisinga obubi mu nsi singa emmotoka zakutta omuliro nezookya ekyalo ekyo twandifudde ng'abaafa amafuta nga tufiira waffe nga tebitukwatako bino sagala mbere personal njagala mbagambe kuba mpuliddewo n'amannya amalaawa geboogerako njagala mbagambe kino kigenda kuyamba industry kino kigenda kuyamba Uganda tewali alina buyinza buva eri n'akwata bukwasi bintu n'abikububa n'abyokya nga just yekyanze bwekyanze njagala kibeere very clear kubanga ekyo kyabaddewo just mu maka gamu naye n'amaka gamu bijja wali munnamawulire ojja kufulumya akatambi ku muntu agenda agambe ng'ejja kufulumiza amawulire gwe kalebule katujje tukwoki Kanyama kubanga emirimu gyonna gye tukola okusinga ng'ogyeko egy'abayimbi gye bayimbira mu bivulu tusinga kukola mu night club n'amabaala nze ngenda kusaba NCF n'olukiiko olubadde wano lwonna akazito twandibadde tukateera ddala ku bannannyini bifo bannannyini mabaala ne bannannyini makilabu olw'ensonga nti omukyalo ono bw'abuuza ekibuuzo nti essira lwaki tulitadde nnyo ku bivulu ne ku bayimbi kyokka nga ate abo abayimbi kyokka nga ate ebifo amabaala n'amakilabu n'abayimbi nabo bayimbirayo abo abakozi b'effujjo fenno nze nange ngenda kusaba Uganda Police Ministry mutusaasire kino temukiteeka sayidi emu bananyini mabaala ne bananyini bakilabu mubateekeko akazito olw'ensonga bamanyina okugula abayimbi bano bennyini bemukoze eki naye ffe nga Bakanyama ffe tubadde tuli ready era nkyogeddeko wano bananyini mabaala yes ekigambo performance oba oyimbidde Lugogo oba oyimbidde Katikati yes oba oyimbidde Mwanzenwa eba performance yes baba bagamba nti obadde n'eggaali ng'etabula ne bakubaninga emyezi 6 njagala tukiteeke ku bazannyi omupiira ne bakuwa red card olina okumala emirundi 3 nga tosamba nga kitegeeza kitya oba liigi oba omupiira gwa friendly ogusamba ng'olina red card kubanga red card eyo eba warning yo okulaga nti olina gwewatemula ng'osamba omupiira olina okuba ng'osasulira banna bino si byakusaakiramu mbadde njagala okubagamba oba olina ebbaala oba olina event ekifo nga kinene biiki gyonkolera shows baba bagambe mbu tokikola kubanga kino si kya muntu omu akiyiza abantu bonna batudde wansi ne bagamba let us do it that tweyanziza nnyo tweyanzege papa akasembayo obwenkomeredde bwetutalina kubanga abapromota batudde ba event suppliers ne batuula poliisi neetuula ne basalawo ekintu kati bw'otandika okugamba nti tuyinza okukendeezaamu tuba ffe balina obuyinza obwo ekyo tukiteekolodawo ne lutuula
kale bakona kasemba ibanani nze siri chairman wa kyalo ate sirina buyinza bugoba muntu ku kyalo. Buli munnayuganda akkirizibwa okubeera wayagala okubeera, osobola okusalawo n'opangisa ku Sheraton akumpi e Nakasero, naye ekikubeezaawo oba ekikugjawo yembeera n'abantu b'ekyalo gye balina. Nze nno obuvunanyizibwa bwentutte zinjogeddeko n'abo abantu nga mbagamba naye mukakkanye, oluusi kerere, oluusi nnyingi, oluusi abantu babeera nnyo ku kkubo, oluusi emmotoka zibulookinga ekkubo. Mukikkirize nti waliwo abantu babaddewo emyaka 60, 40, 53 bane mweyiseeko bulungi. Siwakanya muntu yenna yagamba nti vaawo bagenda oba kikola ki, naye sirina buyinza bugoba muntu wabeera, ate era sirina buyinza bukuba oba kukwata ku muntu. Nze ndiwo nga munnayuganda akugamba nti bannaye embeera eno oluusi ennemereramu ng'omuntu. Ebiki? Ebikolwa ebyo biyinza okuba nga tebinsanyusa, naye nga tekinkakatikako kubeera nti ate newo obuyinza obwenkomeredde obugamba nti nina kinyinza okukola. Nze ekyange kyakwogera neŋŋamba nti bannaye ekisookera ddala tuli banafu, naye emimwa gyaffe kisobola okwogera. Assalamu alaikum.